Jebale kossebo. Unamwe mjebale. Nga wetindeka red. Ndero kensazeewo kwambala. Oba lwakuba babavumiridde okuvaayo. Okuvaayo wa? Oyo awo Big Eye yagambye nga bwe musiiba enjala ba NRM. Kozi naye alisiiba. Nze tusiiba njala abasinga. Wali akayala ati wali gwe basasulanga ye tebamusasulanga. Ffe batusasula. Ffe batusasula naye baba abanja teri atabanja buli omu abanja waba abanja era bajja kumala bamusasule wabanga abanja byaddala. Ekigambibwa nti Kenzo yavuddeyo n'ayatula mu lwatu nti ye tasobola kubira Bobi Wine campaign ate n'ageza yesimbawo tasobola musupportinga. Olaba Kenzo yabadde asaanidde okukyatula ku ssaawa eno oba? Kyemmanyi ku Idrisa alabika ebigambo byabyogeza busungu. Naye obusungu bumala ne bukka omuntu n'ategeera ensobi ze oba n'ategeera ekituufu. So wanaba yabyogeza kituufu busungu ajja kumala atereere. Wanaba tabyogeza busungu nga yabyogedde kwalaali era ensi ejja kuba emulaba ng'esalawo yeetegereza ekigambo kikyeyogedde oba n'akituukiriza. Kyogamba tamanyi gyagwa. Ate lwaki mwana muto kuba enkere luli yagamba nti alina okubira kampeni Bobi Wine. Ate kati y'omu nti ate sisobola. Kyogamba tamanyi gy'alina okugwa. Anti ebyo byonna bigamba abantu be bamu. Era abantu be bamu era kamera yemu gy'atunulamu so abantu bajja mujajinga. Okitegeera? So kyobola agambye nti waba yakyogeza busungu ajateeza waba yakyogeza alaali era abantu be bamu era bajja okujja bagamba mbu ate tekyali kituufu. So abantu baba bakujajinga. Oba yalidde. Simanyi. Bayinza okuba bamuliisiza. Era mujja mubuuza mulabe. Kati bwe tukulabye wano ku 32. Kiki wayeyoza ku Spice kiki? Spice mukwano gwange ate muyimbi wange. Ate baba ina studio nze nimkola album yange ate ng'ennyimba nzikolera mu different studios. Okitegeera? So nawe nnyimba 3. Awakamiri nakolera ennyimba 3. Wabba wangenda kubaayo n'oluyimba okulaba nti album yange tebera monotonous nti abantu abanyumira buli kijja buli luyimba. Style ya Rihanna. Oluyimba ki olwo lwafulumiza? Nyimba nyingi, nyimba ziri 10. Nyimba ziri 10. Tuweeko omukolo. Waliwo Swama, waliwo Nalayira, waliwo bantu byaddala Kiriya, nyimba nyingi. Ziyinza okubaawo kyokka oluyimba ki lw'osuubira okutamu katikati? Yena talubamu namba. Yena talubamu namba. Magezi ki g'osobola okuwa magezi ki g'oyinza okuwa Big Eye kuba munno? Big Eye na life ye nga ye nange na life yange yange. Ate Big Eye era muntu mukulu. So olumu kiba kirungi kuyingirira muntu byabasazeewo byaba ayagala. So sina nnyo kiyinza mwogerawo okujjako okulaba nti abeerawo kyabasazeewo abakisazeewo nga ye kuba muntu mukulu. Embeera eno nga bayogedde nti bagenda tandika show zammwe. Omu ku abo Yesuuna yalangiridde ekivulu kye n'atwalayo n'endowooza ye. Ndowooza bayinza okuba bagimuddiza watifu babagamba nti mugenda kuddamu okuyimba emisana. Tewali kiro okisapootinga. Ani yagambye tugenda yimba misana? Munno agenda kuyimba misana. Weyasazeewo bayagadde kuba desho yeyasazeewo bwakyagala. Gwe tosobola kukiikiriza. Ye bw'aba yasazeewo kyayagala. Nze nabyo bwe mba ngamba nti njagala kuyimba kiro kyemba njagala kuyimba kiro. So si kya gavumenti mbi yasazeewo nga bayimbi bonna bayimba emisana. Studio yaffe yabaaki tokyayagala kukoleramu? Studio gyeri kyobola nkugambye mukolere album yange ngikolere in different studios. Okwewala abantu okugamba mbu ennyimba zisawo. Omanyi bw'okolera album namba mu studio emu ennyimba zonna zibalirete ziba zifaanagana either sound oba bikyo kitegeera nga kitama abantu amatu nga gawulira kyekyo. Kansuubira oze olinayo kakolabo ne Spice? Kajja kujja
kajja kujja mu time kanabanga ke Spice tumanyi ng'omukyala omutetenkanya ate omukozi Spice mukyala omukozi ate mukyala yagala abantu batufumbira ne ku mmere wano tulyako kuva lwajja akufumbira ku mmere atufumbirako sometimes bwaba alina time ne tulyako ku kimere tumanyi abo abakyala tebafumba babeera nga basire queen bafumba Spice akola buli kimu tweyaziza